N'olwekyo weekuume, muwala gwe weekuume, omusajja omutuufu agenda kujja ate ng'akwagalira ddala nga ne woba olina akawuka ajja kubeera naawe. Nkyejjusa n'ekirala kye nnejjusa obutawuliriza bazadde bange. Eriyo we bambuulirira naye ne sitawuliriza. Ekyo nakyo nkyejjusa. Maama yakubuuliriranga oba ne taata? Taata ne maama bambuulirira naye ne sitabawuliriza. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Tuddeyo era. 1 2 3 1 2 3. Omwami ono mumanyi. Ne sitole ye ninga yagiwulirako. Story yali eti? Atera okujogera ku TV. Wali ojogeddeko ku TV. Engeri gye wafunamu HIV. Nkutegedde. Nakulaba. Naye nensigala mu dinayo. Tulaba ku Cruise Exclusive omulwadde waffe Suzy atandise okubanga ate yesitula. Suzy smiling amuko. Suzy smiling amuko. Awoli nambemo. So bangambye ku macheri ku ddwaliro okedde n'okumba. Wanji? Njagala nywere ebigere bireme kubeera nga ndi awo nga bankwatirira biki. Nange nina okufuna amaanyi. Soko okumbemu nga bw'obadde okumba. Obadde okumba otya ku makya? Soko ogende wali eri. Genda awo ogenda okuva. Obadde okumba otya ku makya? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Tuddeyo era. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Andaye! Tuula wano. Tuula Suzy. Tuula. Kaswiti kange. Natandikira awo kuba Suzy. Andy. How are you? I'm fine. You're fine? Yes. Wow. Chizaamu amanyi. Marusi, kwatako wano mukwano. Bambi Maru. Esanyu likujjudde Maru. Kinewunyisiza. Bonnange nze Osobola okujjanjaba omuntu naawe. Suzy ladeta jjukira twalinga tumukwatako bukwasi. Okugenda okunaaba, okutuula, okukola buli kimu. N'ekisinza okunneewuunyisa. Agambye atya ono? 1 2 3. Ate ng'olaba amaanyi agayina yenna. Wow. Cruise Exclusive gwe mukutu kosinzidde okubanga ate otulabira. Allen Cruise gemanya nyongera okwanirizaako yonna gy'otulabira. Tuli ku mukutu Cruise Exclusive. Tuli wano ne Uncle Senoga. Tuli naye bulungi nnyo. Yazze okubanga ate olunaku. Omanyi nabadde mmanyi ngenda kukuleeta wano. Nga niraliikiridde. Nga ngamba Uncle Senoga ngenda mutwala. Ate omulwadde nga tannadda. Mbadde maze ndowooza ennaku teziwera 3. Nga sinaddamu mulaba. Katonda ngamba ingenda tuta Senoga atandikire mulimu nga mugumu nnyo. Naye ate Suzy olaze Uncle Senoga amaanyi. Nina okuwona wenaalebera sijja kumalako. Nina okuwona. Amina. So tuli ne Marus Bridals ate nga yateeka mu program za Cruise Exclusive akasente. Sennaku zino Bambi Marus ono ataddeyo nnyo omwoyo era abantu bangi bakwebaziza Bambi okuva mu nsi ez'enjawulo ne bagamba weebale nnyo weebalire ddala. Nina anko wange Uncle Umaru ali mu United States of America eyo yaŋŋambye omukyala wa kisa nnyo oyo yeebale nnyo. Bambi abamu tebaagala boogera mannya. Winnie okuva mu America naye yagambye nti weebale nnyo. Rachel Gonzaga okuva mu America baba abatono abamu kwaba baagala batula amannya abamu bagamba totwatula badimunya. Naye nga Marus gwe mulaba ono mukwano gwange mulungi nnyo akola obwassenga abuulira abaana ab'obuwala era Suzy nsuubira ogenda kukulira wano ojja kukulira ddala mu layini entuufu. Ono tayagala ffujjo. Kiki osinga omumanyako? Mukambwe
Asimukambwe naye tayagala mpisa mbi. Ow'empisa embi, enjogera embi. Tayagala mira ddagala. Twagala mmira ddagala, twagala kulya mmere. Ebyo bimukyankalanya n'ayomba. Naye aba mutuufu erudda kubanga olumu emmere ngigaana naye ne ŋŋamba kandye eddagala lisangeyo emmere. Kati erudda ogenda olaba nga mutuufu. Maama, kale maama ye ali maama. Amiina. Marus Bridals ono atunda Gomez era asangibwa wali ku Anet Plaza. Sennaku zino oyina ka promotion ko oli mu kuyisaawo. Manyi bulijjo mbadde sifuna maanyi gayisaawo oluusi na promotion zo ng'oluusi nzija wano Suzi nammalamu amaanyi naye ono omulwadde ayimba mbeje ennyuma ssatu mbeere ennyuma ssatu mbeere ennyuma anaye Suzi naye nga sooka oyiseewokko akagundi kakale ka promotion ke tulina akagome sinoluvannyuma tutandikirawo. Abalungi abatulaba eyo ono ye Marus Bridal Center asangibwa ku Anet Plaza first floor F11. Mikwana abali eyo mwenna abagole oba oli Bulaaya oba oli America mwenna n'abali wano. Bambi twataddewo ka offer ka mega offer ak'abagole osaswa miliyoni 2 bweziti omugole n'olonda engoye 3 for your choice ne tuteerako ne metron engoye 3 ne tuteekako ne seti 3 ez'ababuuza. Ye mukwano. So byebyo enamba Enamba y'essimu eri 0782 60 8505 oba osobola okukozesa eya Airtel eri 0702 60 8505. era enamba y'emu gye tusobola okukubako nga tubuuza ku wasimu butereevu. Era ze namba zange ezo zonna. namba aziddemu nkulu nnyo. Enamba zange bambi abali eyo mwenna eri 0782 60 8505. Then in Airtel it is 0702 60 8505. Abatulaba abalungi tuline sheno okusingira ddala nja gidedicatingira muganda wange mwannyinaze Susan. Susan asimanyi sennoga bw'ajja kutandika naye manyi agenda kunyumizaamu katono then otegeere nti obulamu buno olina ensobi Susan ze wakola mu bulamu ze wejjusa zogamba omuvubuka nti tokolanga kino. Ye okupapa n'opapa n'opapira omuntu na papa nave wasenga nze nga ndi mukyamufu nnyo. Senga n'aŋŋamba naye gy'olaga lwaki tosooka newekaanya omusajja oyo mugamba ajje wano mwekebeze mukole ki. Naye ebyo byonna tetwabitunuulira nze na papa ku lw'omukwano omungi. Ekyo nkyejjusa nnyo omukwano omungi gwe nakola tegwali waathi okwemaliramu ne weemalira mu muntu naye ate nga tomumanyi bulungi. Ekyo nkyejjusa. N'ekirala kye nnejjusa obutawuliriza bazadde bange. Eriyo we bambuulirira naye ne sitawuliriza. Ekyo nakyo nkyejjusa. Maama yakubuuliriranga oba ne taata? Taata ne maama bambuulirira naye ne sitabawuliriza. Bambi mu bawuliriza abazadde bakatonda be tulina ku nsi. Ate n'ekirala bawala temupapa. Mukama ajja kuleetera omuntu omutuufu. Topapa kuba ojja kupapa ogwa mu kintu. Nga nze bwe nakukigwamu nagwa mu muyaaye nankola byonna bye yankola. Naye Katonda ekisa kyakimpadde nti nkyali mulamu. Nsanga n'alibadde nafa. Naye okulaba nga ndi mu bantu bano be simanyi n'okumanya be sitalinaako na luganda
bannange ekisa kya Katonda oyinza obutafuna chance ng'eyange n'olwekyo weekuume muwala gwe weekuume omusajja omutuufu agenda kujja ate nga akwagalira ddala nga ne woba olina akawuka ajja kubeera naawe tagenda kudduka kye mbagamba kyokka. Wow. Kiraga nti Susan atandise okutereera. Susan atandise okuwona. Susan bane lona okitegedde kati n'ow'omwita ne buli wangi Susan wangi ne kati owulira olaba awulira bulungi nnyo. Njagala owulize ebigambo Uncle Ssennoga ono byagenda okugamba. Owulira story eri slightly eri mulinga abafaananyi emboozi omumanyi bw'omutunulira bw'oti omwami ono mumanyi ne story ye ninga yagiwulirako. Story yali eti atera okujogera ku TV wali ojogeddeko ku TV engeri gye wafunamu HIV nkutegedde nakulaba naye nensigala mu dinaayo nenkuwuliriza neŋŋamba naye nze nedda eri eddagala liri eddene eryo sijja ddimira eryo. Nakuwuliriza ne ku World AIDS Day waliko wayogera nkutegedde taata. njagala soka kwebaza webali ku preaching gospel. Amen. Webali ku spreading cause at least kitulaga nti mbadde manyi ngenda mwanjulira omuntu omupya kunyirira kubeera nga nyirira talabika nti watambula toyinza kumanya nti alina n'akawuka. Webale kumira eddagala nange ngenda ddimira nange njagala kulabika bulungi nga teri ategeera nti nina akawuka. Okay. Time for Ssennoga abeeko ebigambo bya kirungi walaba story ya najiraba. First of all nze ndi musanyufu nyala kwebaza nze mu nsi muno manyimu abantu babiri abalungi. Manyimu omusajja omu n'omukazi omu era beebo. Omusajja asooka ye Lutamaguzi mulungi nnyo oba naye yazaalibwanga abalala. Bwe tusanga abantu mama otunda ki kati lwaki tebagula gomesi ne bazimalawo zonna kubanga eriyo omuntu gw'olaba nga asaana okuwa buli ky'olina oba kikugweko obugwi ku lw'obulamu bw'omuntu. Susan nze ndi musanyufu ekitokera ddala na buli omu ali eyo mugamba bwe mba munoonya YouTube channel ez'okulaba namwe ate mulondeemukko muselectinge munoonye quality eziyina ensa egenda kugattako ki. Well YouTube channel emikutu egimu nga Kasavu Kanyama tusekamu bwe tuyiga era nga tujja kukola ez'okuseka paka wiiki yonna eggweko naye ate wakati awo tujja kuleeta omulamwa mulondengamu sebo webale kuyiiya bulungi waloota bulungi webalire ddala. Njagala okwebaza sister wange era njala tutwala omukisa guno okusaba mu kamera wano nti abeere mwannyinaze olw'ensonga nti nze banzaala omu. Abeere mwannyinaze abeere muganda wange bwe bagwe Suzani yongerako erya Ssennoga tubeere nga tuli baakika. Suzani nina akawuka naye sirina siriimu. Ebintu ebi byawukana. Oyina akantu akalaga nti ova kuyisibwamu ddagala ku mukono gwo. Kitegeeza nti bakyajjanjaba obugonvu obuleetebwa akawuka. Nakulaba luli kati mbadde neewuunya nti yeggwe. Nakulaba mu interview eyasooka kati mbadde neebuuza ye Suzani. In fact baakuyitanga bamala kuleekaana kati bayita Suzani balinga abakuba Suzani wangi
ye improvement gye twagala. Ekisooka nina ebigambo bitono nnyo. Onsanyudde ompewudde story yange wagiraba yonna. Ekisooka bw'ogamba nti ogenda kubeera mulamu obeera. Right? Obeera. Ekyokubiri, obunene bw'empeke, obuwanvu bwayo n'engeri gye yawundibwamu nsobola bikunyonnyola. Mwanattu gy'obadde okyawa n'ogyagala. Obuwanvu bw'empeke eno wangi bugatta obuwanvu ku bulamu bwo, bwongerayo ebbanga ku bulamu bwo. Oba kitegerekeka, obuwanvu bw'empeke eno, singa empeke eno yalinga kaloolo nga nnyimpi bweti, sandigimize. Mu buwanvu bwayo empe ssuubi nti banne nga mpanvu. Mu buwanvu bwayo bwe bungi bw'emyaka gy'olina okweyongerayo. That is one. Being oval, nti erimu oval shape, yakulanga engeri yagala kukulamu ng'eggi. Oval. Empeke eyo yansi yonna, si gwagimira weka. Ensi erimu oval shape. Kitegeeza bw'eba empeke eyo ng'erimu oval shape oba ng'eri mu ngeri ya round, si gwamira empeke weka. Eri abantu abasaana okusomesebwa ennyo nga bw'alaba Susan ng'amira empeke yeerabira mangu nti ye agimira ssaawa 3. Mulimu abakera omira empeke ssaawa 3 ez'okumakya, ab'ettaano, ab'omukaaga, ab'omusanvu paka ne 10, ne bayo n'ab'omukaaga ogw'ekiro. Kasita senno gamba nga mmira ku makya nensanga Suzi ow'essaawa 6 ngenda mujerega era ngenda mwewuunya nnyo. Naye mu kisenge ekyange wenzirayika nga kale mbadde ku Susan nange yino gye. Gwe wekka gw'olina mandate ku bulamu bwo. Tujja kubyogera byonna biggweyo. Weebake bwogu. Weebake bwogu. Okwata omukebe. Lwaki bw'okwata omukebe gw'eddagala ogwo ng'oli mu mmotoka ne gunyeenya buli omu akyuka nakutunuulira? Bagumanyi. Nabo lye bamira. Susan, obala amaka 5. Gano amaka tugamba aga Ssennoga mwafaamu omuntu. Right? N'obala amaka ag'ewaba Alan baali bazise ku muntu. N'obala amaka erinnya lineerabira amarusi mwafaayo ku muntu. Kati omuntu abaawo n'atandika okumalako abalala emirembe. Siriimu, what is siriimu? Siriimu gwafuuka musujja. Musujja nga tannaba kukwata. Right? Omukazi sebo yanneekaliza munansiga nange obulwadde si. Yanneekaliza munansiga obulwadde ku myaka emito. N'antuma n'okuntuma, teyakoma kunsiiga. Naye n'antuma n'omulimu sebo. Genda obeeko b'osiiga. Tofa weka. N'aŋŋamba ekyamalamu amaanyi. Yaŋŋamba wali wayita nnyumba mbu nkuzimba, nkussaamu enzigi ennungi, male nkupangise, nkufunemu ssente annually oba monthly. Kyeyafuna kyeyakugwanira. Temuggwa muzunga nnyo. Wali tozunga. Yajja gy'oli n'akwana bulungi. Yakusuubiza bingi nnyo. Ku bingi bye yakusuubiza ebimu wabifuna byebyo. Nga nange bye nasuubizibwa bye nafuna ebyokumira eddagala. Naye Susan, mu nsi yonna oli mukazi muzira. Mbuuza lwaki? Olina myaka emeka? Emeka? 24. Okujja mu kamera. Egyo emyaka mitonya okujja mu kamera n'oyogera nti nakawuka. Abantu bali mu ssaawa badduka misinde bagamba nti gundi andoga. Ne wolaba gwe baloga nga talina kiyinza kumuloza. You get? Ngamba gwe alaba omukutu guno beera mwegendereza n'ebyokola n'ebyoyogera.
eri abantu bosinkana. Ala ne musajja omu yali mu bus nga aleze omwana amutade kuno omutwe, omwana nga mukulu ninga buli lwagira buli wale mukali hii naseka bukyala banga aseka. Ko musajja alina nagamba tata wono omwana wo oba ntya omwana wange nga mwenya musiriseeko. Dadi natulika n'akaaba. Nambuuza okaabira ki nti gwe ogamba omwana alina amaalo naye ku myaka 2 nva mulongoosa maaso, leero buli kyalaba kipya gyali. Yasekereranga omwana oli nga omwana muguwa ddalu naye nga buli kyalaba kipya, motoka mpya, emiti mipya, abantu bapya, basa alaba kintu kipya nnyo, sayiti nga yakatuuka butuusi. Tujerega nnyo, tusala emisango ne tukonamu n'emisumaali. Ddayo osooka onoonye bino byajja bitya, byatandika bitya. Teyeetaaga kusalira musango kati kuyambibwa, kuzzaamu maanyi. Bino mbigamba gwandaba kuba mmanyi oli muzadde. Tofaayo oba tewazaala kasita wazaalwa. Ku makya oli mulamu, akawungeezi olina akawuka. Buli muntu yenna wansi w'enjuba ali positive. Nkiddamu, everybody he or she is positive, not until when one has tested negative. Buli omu alina akawuka okutuusa nga okakasiddwa n'okeberwa nga tolina kawuka. Ayogedde ebigambo mu Uganda 96% ba inspire abasinga obulungi babijja mu nsobi. Buli akola ekintu nga kirungi yali akoze ku nsobi ate nnyo. Omuntu yenna akwogerako n'akujerega n'akunyumyako kikuwa ekyokujjukiza nti oli ku top. Bw'obeera ku top wangi ofuuka topic. Buli omu ng'anyumya ku ggwe. Susan. Ofuuse ekyokula, ofuuse omusawo by the way. Mbeera ku TikTok video zitambula tulyo wuuyo. Tulyo bakuzunza mwana waffe. Wanvumye ensi yonna mwana gwe. Yogerako n'omwana, noonya omwana yogereko naye, noonya omwana. Nazuuka ku makya ne ngamba kanoonya omusajja. Tusinkane omwana nnyumyeko n'omwana yenze gw'obadde omanyi. Naye obadde onabira mu video nga tondabanko physically. Omulaba nga anyirira? Anyirira nnyo. Nnyo. Susan, empeke gy'omira emu ekola 65% ku kuwangaala kwo. Susan, obulamu bw'omala ng'omira eddagala eryo buli lunaku, obulamu bw'omala ng'omira eddagala buli lunaku, kitegeeza nti oyina essuubi gye weetaddeko. Okitegedde? Sijja kukisa bino nja kikubuulira nti alaba Susan kati ne kamala kamutanda naddamu n'amunoonya after 2 months ajja kusanga Susan mulala. Wangi? Anoonya Susan kati mumwetereze bulungi nga bw'afaanana. Mumulabye? Naye ananga nti Suza. Ani Suza osmilize. Wow. Tukyafuna ebigambo okuva ewa. Anoonya Susan kati nga bw'afaanana. Muweemu emyezi emirungi 2 ojja muyitako. Banne muyige. Omwana gw'olina ewaka nga yazaalibwa alina akawuka n'amukulekera, enjogerayo, enkwata y'omwana oyo gwe either omutta oba okumuzza engulu. There are 2 things. Eriyo obukambwe buviirayo. Ojja kulimira n'osaaga.
Malusa watabuka. Malusa atabuka. Ojja ddimira osaaga. Gira toli muzannyo. Nerimala okumiribwa ne musawo katuni ne mulaba. Ebigambo by'ogamba omwana oyo gw'olabirira, omwana gw'okuuma, omwana gw'obudaabuda ku nsonga y'akawuka ka mukenenya, twalwanguwa okulwala. Twayangwa mangu okulwala ffe. Malusi, twalala mangu, twalwala tukyali bato nnyo. Bampa empeke. Nenjipempe mabwe ngamba nti empeke njitwalawa nenziyiwa zonna. Yes. Naye ebigambo ddagala bayogera. Nze e Kampala nina timu y'abakansalas 15. 14 led by Innocent Kaita. So asobola yenna contributing kuyamba omwana ono either mu bigambo naye ate n'ekirala bwe bisukka obungi biba bibi bitono nga byamulamwa. Musajja gwandaba ne mukazi gwandaba amaanyi olowooza okusamba piki n'eyaka n'okyusa jjiya nga totaddeyo mutwe wabula nga totaddeyo bwongo bwokka. Amaanyi amagezi si mangi nnyo g'okozesa okusinga ogenda okwekebeza. Wangi n'ovuga emmotoka eya manyo n'ossaamu jjiya n'obala kati yeetaaga wano obwongo si bungi nnyo okulowooza nti obulamu bwo obutambuzza bubi weetaaga okubukebezaako. Omanyi lungi beebaka nabo b'otambula nabo nga n'abamu kuba baakugamba nti gundi yafa kino. Ku myaka gyo osibye n'ettaayi oyambadde ekkooti okutta akantu muyingira guest house naye ng'omwana gukutte ku mukono muwala wo kola bw'oti divert kano okaleke kagende eka ono ne muwala we waka muyingire guest house. Naawe omanyi kyokola kibi okutta abaana b'abanno. Here is the point. Nandyetaaze Musiime Alan bakuwe ku bintu olye, bakuwe ku ssente, bakuwe awaadi, kwegamba buno obulamu bw'abantu. It takes a heart to drive a car n'onoonya omuntu afaanana ng'ono. Basabo ne banyabo naliko mu mbeera ne bampa ka receiver nga ke bankwatiddemu bati okunzija mu nnyumba mpaka mu kkosa. Naye ebigambo ebyogererwa omuntu nga mulwadde ng'ali ku death point munnange mubyogera ne mubyerabiramu aboogera. Naye kyewuunyisa omulwadde aba awulira, Mukama n'amuyamba n'awona amanya. Baŋŋamba nga tasukka kalege, tasukka seggalye, tatuuka semuto, kale atuuse takeesa tajja ne bajja mu ddwaliro okulaba omulwadde, not that nti baagala nnyo okulaba omulwadde nti oba ki, kukakasa afudde oba mulamu. So n'abantu boogera, ojja kumira eddagala bajja kwogera, ojja genda ogejje wano bagenda kwogerera nti kigeze eddagala. Boogereko ebigambo nti ensi ekyafa nnyo. Wuyo mutono boogera gwe bakwogerera naye bagamba kijja omanyi kinyaga bitono. Aye nekirala ebigambo tebimenya ggumba. Boogere ng'olya emmere, boogere osseewo empeke, okiwulidde? Boogere obe ne laavu mu mutima gwo, weeyagale gwe wennyini. Bw'oba olinnya wansi okuwona kwo kyokola kwe kuwona kwo. Njala kuyimba, sing the song luva ku mutima, okitegedde? Ekyokubiri njagala kwebaka, weebaka otulonda sirwa naakola ntya, webakuwadde okwebaka wawo. Omuntu akutanda kati gufaaso gwa Sudan guba gugwo, weebake. Tokiwa ndowooza yakubiri oba nfuluuse nnyo, tofaako binaddirira. Oba mpise mmere nsabye supu mungi nnyo, supu muwuute bafumbye wakuwuuta wuuta.
right? Malusi akugambe olidde tolimba ndidde ono aba alidde agenda okubuuza ye nga mukufu wanje kati bw'omulima nti ndidde nga tolidde lijja kunyoola. Tuli wamu? Ensonga yokubiri ogenda kugenda bagenda kugenda nti ageze empeke bw'oba omutono akozze akawuka. Susan bw'onoobula bagenda gasula omukazi yeekweka aleka yakuula abasajja. Bw'olabika bannanga obwenzi buzunza era wuuyo azunga. Okitegedde? Buli afuna ssente nga mukazi aba yeetunda. Buli afuna ssente nga musajja aba asaddaaka abantu. Buli ayogera ennyo gwamu nti oyo mwogezi oyo gambola. Teri afuna ssente nga bya ddala. Right? Alan, following egenda gejja ogenda kuloga. Kitegedde? So teri muntu akola nga kintu kya ddala. Okitegedde? Buli akola kyakola. Nagende waffe Nakaseke nenkyalira essomero Little Flowers. Ne tunyumyanyumamu n'abantu. Bwe nali nga tukya twapakinga ku muyembe oli abantu genda nga Sendoga gyebale kanimpa ku ssente. Ne mugamba zimpedde ko nali badde nkuwa. Sisigaza yadde ekyo nva kukyalira baana. Mufunye mu siriimu. So Kademu yangamba mpa ku ssente. Ne mugamba nali badde nkuwa. Naye zimpedde kuba nva kyalira baana. Ekyamazima nga sizirina. Nga kimu kye nnina. Nina awadde ndatambula nabo. Tulina amafuta gaffe mu motoka. Airtime affe kwali. Tugenda kudda Kampala. Mufunye mu siriimu. Onyiridde. Kati bw'osanga owa yino nagana yegenda ofune. Oyini wagamba ndikusaaga okikintu bakisaagira kubwe batyo. I'm here to tell the audience tekyali kivumo kyogenda kuvuma Sennoga. Teri kivumo kyogenda kuvuma Sennoga aveeko. I'm telling you this. Nange bwentyo tewali kyo nze ddagala njadde nnywa ate ndi wa siriimu yenna njagala ndi wa siriimu seegaana wadde n'akamu ensi yonna ekimanye era ngenda kumira eddagala lyange ne banaayogera ne banaakola ki obulamu saagala kufa njagala kulaba kaana kange njagala kulaba mwana wange eddagala ndinywa nga ngamba omwana wange mulabeko ng'atambula. That is my motivation in fact. Kyekisinga n'okunyweza omwana wange saagala mulekawo njagala mulabeko ng'asoma agamba mami bayi ngenze ku ssomero kyo kye njagala. Abatulaba bino ebigambo bweba nti biva mu Susan gwe twalaba mu ntandikwa nga yavaamu ebigambo ebifaanana bwe bityo. Nze njogera bwe nti ngamba nti ekitakutta kikufuula omuwangaazi. Kikola ki? Kikunyweza ate. Makes you stronger. What doesn't what? What doesn't kill you makes you stronger. Hey. Ebigambo ebyange ebitera kugira nga tugamba Susan agusiza olugendo. Waliwo olunyiri Bayibuli lumpomera nnyo. Lugamba nti nwanya okulwana okulungi. Kwekwo okkiriza nkukuumye ye motivate nze kati. Waliyo okusuubira. Right? Waliyo okusuubira. Nakawo kampisemba naye. Susan yozaamu amaanyi. Addage. Hallelujah. Waliyo okusuubira. Kati Susan bw'aba nti awedde alabye ekitangaala. Weekebereza ebbanga lya myaka 3. Buli lunaku ogenda mu ddwaliro olaba kavaamu bakakyalimu. Tekayinza kuvaamu kwongera kulya. Kwongera kulya sidifo wezika bwogenya bwolwala ogenda kulwalira ddala completely. Ojja kufa tukabe nga tugamba singa yakola bw'ati. Sennoga, my question is kino kigendere muvubuka. Omuvubuka asobola obeerawo emyezi egiwera 8
ng'alina akawuka naye nga talaga signs. Emyezi n'emyaka gisoboka. Ne my dear, Mukama muzibi yatonda omubiri n'akusobera. Lweweekebeza ne bagamba nti okalina wezitandikira okujja. Suze naawe obadde okimanyi nti n'omwaka? Mbadde nkimanyi naye nga ndi mu dinaayo. Waliwo sisita gwe sijja kwogera ali e Rwanda omumanyi? Mumanyi Tomwogera linnya? kwogera linnya kale. Nga yampadde piriyodi yo gye wakafuniramu nga ndaba yadda. Naga ne Susan ye mu kusooka yawakana. Nawakana ne ŋŋaana. Alabika ye yandabanga naye teyaŋŋamba. Naye Bambi ndi musanyufu weebale kunkubirako mu bonna kyewuunyisa mu famire yonna. Nga ye taata ne sisita be bankubidde neewuunyiza. Taatawo yakubidde? Yankubidde n'aŋŋamba kkiriza accept nti kino kizze. Ekyo kyanzizizaamu nnyo amaanyi. Maama yekka gwe ntidde. Naye sisita yanzizaamu amaanyi okulaba nga mu famire yonna mbadde mu ddwaliro naye teri n'omu ankyalidde ew'ewaffe. Bano bwe baba bambaddeko tebammanyi. Nvudde Kannungu eri Gindi Kannungu. Naye bano abagwira be bannyambye. Teri n'omu ow'Oluganda ate nga bangi bali mu Kampala. Oli sisita wo gwali obeera naye ye akubirako? Teyankubirako. Sijja kulimba nsi. Teyankubirako kasita twakoma wano eno we mwandeeta. Twakomaawo. Yes. Senoga ebigambo ebisemba. By'omwana omuwala mubiwulidde. Naye bakadde baffe basenga ffe zizimu z'essaala zaabwe. Temuziika ntaana wetagenda kuwona ne tumala ne tuwona. Ne waba akola pate yali agenda okufa tebayinza butamuyita kutuula mu meeting. Ajja kuwona oyambanga abantu ng'owonye. Bajja kuba baavu by then ojja kuba olina ssente. Owulidde? Bye njogera mbimanyi. Bajja kuba baavu nnyo ate ng'olina ssente. Ekyokubiri weerabiranga bo ne bakujjukiza ebyabangawo. Ekyokusatu toterekanga bakoze bubi osobole okuyingizaawo abakoze obulungi ojjukire ng'obeebaza. Maliriza ngamba nti gavumenti erina omulamwa ogwa 2030 okuba nti tusindikiriza akawuka okuva mu ggwanga. Bw'eba ekyaliyo abantu nga Susan abasobola okwogera, mbadde nsaba ensimbi ozissa mu beers ebintu ebirala bwebito waliyo abantu wansi ku ground nga bamumanyi e Kannungu, nga bw'ayimira mu kiseera e Kannungu n'ayogera about HIV and AIDS, she will save many. Look for those people. Munoonye abantu abali ku ground. Abantu bemunyoma tebalina linnya tebamanyikiddwa be basobola okugenda ku ground ne batukiza target ya 2030 if at all you mean it. Nze Hassan Senoga, nze Mr. AIDS, nkola ne Senoga Initiative Positive Living, kitongole ekigenda okufuuka onabeera muto waffe. Naye muto waffe ayingidde mu kika. Era so mama ze wenzijanga wano sijja konkonanga. Yakuyingira ne sukaali wange, sabuni wange, byakulya byaffe nze nga nziruka. So tubaagala nnyo, musabire abantu. Nga temunaba kusabira balala mwesabire ate mwekebeze nnyo. Bwe mwekebeza kkiriza. Naye mu byonna musiimenga abantu abakola ebintu ebirungi. Alan, webale. Ebalire ddala. Mubeere bulungi, nze mbasiibudde. Cruise Exclusive gwe mukutu kw'osinzidde okubanga otulabira. Allen Cruz gemanya bana omukutu guno nasooka n'endowooza ku kintu kino Marusi ono yampagira kuva ndowooza nga naba subscribers 15,000 paka olunaku lwaliro nga naba subscribers 12. Ye sponsor yekka gwe mbadde naye ku show yange okwo tandyazaamanyangako
asasulira mu budde, anyamba mu bizibu byange. Marusi mukyala musiraamu, naye Marusi muyizeeko ebintu bingi. Marusi ankubira ku Christmas nangamba, Alani nakugulidde enkoko nengulira akasawo k'omuceere, akasawo ka sukaali, jangu twalire abaana balye. Marusi yaŋŋamba nangamba, Alani lwaki Zahara tajjaano n'ayambala mukyala wo tajjaano n'ayambala mu gomesi? Gomesi lwana ennungi ate ndaba mukyala mulungi anjagaliza. Marusi yaŋŋamba, Alani lwetandika ositula ennyumba nja kukukwatirako. She's a good friend of mine, mwagala nnyo. Era bwe nafuna Susan ono, Marusi y'omu ku be nasooka okulowoozaako ninga Marusi kino ekintu kiyingire. Bwe namukubira essimu teyaŋŋamba nti Alani kinaasoboka, Alani yaŋŋamba Alani aliwa. Ne mmwe n'atulagira gy'ali naŋŋamba nona wano ku dduuka tugende. N'alekawo gomesize, n'alekawo amaduuka ge, n'ayambala ne tugenda. Naye Susan anjigiriza ekintu kimu, nze ng'omuntu. Bulijjo abantu baŋŋamba nti Alan Cruz mwana oli w'amaanyi. Nsanga abaana ne beekubya nange selfie. Alan Cruz nkwagala nnyo. Ne ndaba comments Alan Cruz nkwagala nnyo. Mbadde simanyi maanyi gange bwe genkana. Bati ndabye amaanyi gange bwe genkana. Susan onzizzaamu nnyo amaanyi nti nkyasobola okukwata kuba n'amaanyi gange nnina. Sirina ssente mu mpeke. Ne nina eddoboozi erisobola okwogera abantu ne bawulira. Oli down to earth kyenkwagalako. Abaserebu abalala akwepankirako n'agenda. Naye nze najja gy'oli kuba nagamba ono muvubuka munnange. Wakiri nja fukamira era bwe wayingirawo naye neetegese ofukamira ne bebi. Nkusabe nkwegayiridde tompitako. Era Bambi tewampitako. Mu ddakiika wakomawo n'ojja n'ondaba. Bambi n'obeera wa kisala n'enjala yali ennuma. Nompa ekyokulya essaawa eyo nga sirina wadde. Naye nga nsirisa bebi sirina ssente zigula mu mataawo muwe. Naye bannange wandaga ekisa. Eriyo n'omusajja omulala naye nagenda okugula ebintu ate ye n'abisasula byonna. Bambi mwebale. Mukama yenna kyonna kye bankoledde. Mukama abawa omukisa. Abawa omukisa. Obulwadde yes I accept mbulina ate ngenda kuwona, ngenda kuba bulungi. Mukama nammwe abawa emikisa ate era mwekuume Bambi. Mwekuume nammwe. Tubeere example gye muli. Mbeere example gy'oli wandaba nga bankwata bukwasi wano. Nga ndi bubi nnyo. Nga mpulira buli wamu nga wannuma, bantwala buli wamu wannuma. Naye ssaawa ya kaakati nze mbadde nseka busesi mu ddwaliro nga n'eddwaliro saagala kulivaamu. Nga abasawo tuseka busesi. Marusi ssaawa yo naye nga Marusi mbadde nkusaba. Bantu kyali basanyusizza nnyo nga project eno ogikubye oluku mu mutwe. Kuba otunda gomesi. Twandyagadde okulaba ku Susan ng'ayambadde gomesi. Tulabe Susan. Omanyi Susan asobola ofuuka brand ambassador waffe omulungi. Okitegeera? Sharifu, jangu wano obuze ku bantu ddakiika emu. Kuba Sharifu oyo ye yakwata Susan ono ng'amujja eri gye yali ewoli mukwano gwe gye twakola interview ey'okubiri. Nene Sharifu ali eri mabbali. Naye akaseko. Sharifu soko gy'obuze ku bantu. Kuba naawe oyinza okuba oliko omu ku abatakkiriza. Jangu tule wano. Wano olaba wano buli we bubadde ku makya. Nga tumukwata okufuluma okugenda okunaaba naye nga Susan akekkera bw'ati n'omugamba nedda tokekkera mami nfa n'omugamba nedda guma n'olunaku lwe twamutwala mu ddwaliro bannange naye kati mulaba Mukama oli w'amaanyi. Marusi abula n'okukaaba. Ansooke nte Marusi bannange kuba Marusi ajja n'akaaba amaziga g'essanyu. Okujjanjaba omuntu ng'omulaba ng'abadde akomye n'addamu n'atambula. Naye gwe omanyi kye kitegeeza. Mbadde nga ngenda mu ddwaliro bannange abatulaba ne mugamba Susan oyina okuwona. Tuula tulye emmere. Biveeko ebyo bye weekoza. Tulina okubeera abalamu. Omwana ali eri ye mulamu gw'oli wano. Omwana akusinga n'obulamu.
nakimugamba lumu omwana akusinga n'obulamu saakigamba ne mugaa gwerekera okwekwekeza tuula olya emmere saagala ne mugaa ojja birya ojja kubirya naye bannange ompadde amaanyi Suzani sirabanga ku simayiro ye okumuvuga gye wamujja okumutuusa wano baaba amasimu saagakubiranga mbono n'amutuusa era nawalirizibwa okukyamako mu kiriniki emu asooka afunye ku treatment omwana ye amaaso yankanukira amaaso mu ngalo nentya kwe kufuna kiriniki emu awo ne mbateekayo ne babawako ka treatment awo kwe kubongerayo wa senga Marus ebigambo bye bisemba nga tuva wano bannange tubeebazizza mwenna Bambi abatubeeredde okulwa Suzani era temujja okwo mweyongere bannange okumulabirira n'okumubeererawo ekigambo oyinza okutukubira ku ssimu n'oyogerako naye nakyo kijja musobozesa okuwona tetwagala bakubira nnyo ne balwa nnyo ku ssimu niyo abalwawo nakunyumiza onywedde eddagala birungi naye bannange mbeere brief amaanyi akyaweza maweze kyekyo bwe kiri naye nga Bambi tusiimye nnyo mwebale tubeererawo ndowooza mulaba Suzani kati bwali Bambi ndi musanyufu Okay, nga tumaliriza njagala okwebaza buli kiss UK, Saudi, Dubai, Uganda, Kenya, South Africa mwena buli kiss akutte we yakwata najja waka sente kyomanya katukoledde ebyamagero eddagala lya Suzani lya bbeeyi n'essaawa zino lya bbeeyi Suzani akyali ku treatment tukyetaaga obuyambi Bambi tukyabwetaagira ddala twagala okuddamu okulaba Suzani ono nga Suzani ali mu gomesi ng'akola bw'ati nga ka makeup kakutteyo bangulireyo kasimu akasimaati nange nekubyeko kaserefi abanfuliriza mungulireyo kasimu ndagala kwekuba kaserefi nange buli lunaku nga neerabako kati nkyuseeko bwentyo nange njagala kuba ku mulembe ate nja kunyirira nono mama nono mama sisobola buta ali ku mulembe andiisa bulungi kwambala zino maru majira batye ennungi shaliya za bbeeyi otandika okuddamu okuwunya obulungi omulala bwawunya obulungi olaba obwala obulungi nja kuba bulungi mwebale nnyo Bambi ne anti oli akulabiridde ku kitanda mwebaze ne maama abadde ambeererawo ku kitanda nkwagala nnyo maama oyagala akola eki yayagala ye ekimubeera ku mumwa ebaddagala liba ddagala kulya oyo yani oyo nno muwala wange mwana asenga wange nagamba sijja kuleeta bantu b'ebbali njagala ndeeta abange asobole Suzani okuwona Suzani wona tukole ne kapate Suzani wona tukole kapate wane wa Marusi tukusayire keeki yenganyiridde nga ndi muwanguzi ng'osobola okukona ku dansi obeere ku TikTok okyasaaga nali nkona dansi tondabira wano ye nali nkona dansi ate ngenda kuwona kati nkonere ddala Bambi bizaamu amaanyi okay naye nga Bambi Marusi mu kumaliriza kino abagizi banga ba cruise exclusive mwebale kundaga nti ndi w'amaanyi mwebale kundaga nti cruise osobola okuwanira cause without you guys salisobodde kuwanira project eno paka jiggusa but olaba mwateeka ne Senoga ku pressure ne muga mukwatagana na Alan Cruise Senoga nankubira Bambi ne tukwatagana he's a very good guy ne tukwatagana ne Marusi timu yange ya cruise exclusive Sharif ono yatuvuga but teyakoowa Sharif yasiba mu ddwaliro yasiba mu kkubo ng'atambuza Suzi olunaku lulamba nga talidde takoze kinene aga Alan tugguse project eno waliwo yatuuka ne ŋŋamba Kimu obeeganye oba kiganye Kimu n'agamba Alan nedda nentukise nga Kimu
njagala nnyo okuyamba naye singa kigaana omwana ono bwekijjira wabikimu naŋŋamba tugende Alan tujja malako. But finally we are here. Cruise exclusive team Kimu, Sharif nange tugusa project eno. Tetunagigusa nnyo naye Marus tulina tugituusizza bulungi nnyo. Banaye ku tiimu yaffe kwoli. Bannanze ndi musanyufu kuba asuzi wange bwe yali ne kaakati. Bannanga bali tumulaba wenjo. Mujja kuddamu okulaba Suzi nga kati ataddeko braids, earrings biki, ate buka lipstick biki. Ekinabeera awo. Whoa. Otherwise njagala okuba nga tonako olwaleero nebaza Mr. AIDS tujja kujja ku gundi ewaka waffe ku foundation twetaaga okulaba foundation eno yeetaaga ki abavujjirizi nakizudde. Nina abantu abampuliriramu ab'ebitiibwa bangi nnyo. Nafunye ab'ebitiibwa okuva mu USA eyo bannange. Nga bano bangamba Cruise olaba oli mwana muto naye mwana ebintu by'okola. Cruise oli mwana muto bannange ndi muntu mukulu lwakuba just nakona bukonyi naye ndi kakulu bamulitegeera emyaka emituufu mulifa naye nga just mwana byakwagaliza kulaba nvuuka muno ng'ali bulungi. Sibe bulungi mweraba.